oluvannyuma lw'abasuufi okukuleyiminga nti be basinga okwagala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era obawulira mu bigambo byabwe temwagala nabbi. Funa enkuŋŋaana zaffe tuba tukuŋŋaanye kusaalira nabbi, tumwagala nnyo nabbi waffe w'ekitiibwa. Oluvannyuma lw'okukireyiminga nti bamwagala nnyo okusinga abasigadde bonna, baalaba nga ekyokugamba nti yatondebwa mu ttaka kiringa ekimukkakkanya, kiringa ekitateekawo njawulo wakati w'abasigadde naye. Ne bagamba nti ffe katugambe nti nabbi ono okwagala okumusitula aleme kufaanana abasigadde, ffe katugambe nti yatondebwa mu kitangaala. Kyekyamu ekiri awo mbu mu kumwagala ennyo kyekyabaviirako okubeera nti baalaba nti ekyokugamba nti yatondebwa mu ttaka kigenda kubeera kya wansi nnyo, baba bamukkakkanyizza. Yovola bagamba nti ye yatondebwa mu kitangaala, balaba nti okutondebwa mu kitangaala kya bbeeyi, kya waggulu, kya nkizo okusinga okutondebwa mu ttaka. Enzikiriza yaabwe. Alhamdulillahi mu'izz man ata'ahu wattaqa wa mudhillu man asaahu wa khalafa amra. أشهد أن لا إله إلا الله المكفرات الذنوب كلها تفلحون، أنه من قال لا إله إلا الله فقد فاز فوزا عظيما، وأنه من يشرك بك اللهم فقد غوى. ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أبا قاسم المصطفى صلوات الله ربي وسلامه عليه، وعلى آله الأخيار، وعلى أصحابه العظماء، ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم سنقوم أمام رب العزة والجلال. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، matenda malungi agataliimu bukendeevu bwonna gatendebwa na waakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka, oyo azibye obudde oluvannyuma lw'okubukeesa. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala akeesa obudde oluvannyuma lw'okubuzibya, ng'ekyo tewali akisobola mu bitonde bye yatonda okuggyako ye. Yayawukana Allah subhanahu wa ta'ala ku bye yatonda byonna, tebisobola kweyimirizaawo ng'omutonzi waabyo taliiwo, wabula ye Allah omutonzi asobola okubeerawo, yeebeezaawo ng'ebitonde bye yatonda tebiriiwo. Yayawukana Allah subhanahu wa ta'ala, oyo atabuuzibwa ku ekyo kyaba akoze ku bitonde bye, ate ng'ebitonde bye bigenda kubuuzibwa mu maaso g'Oweekitiibwa Allah. Tusaba Allah asookusaasa n'emirembe ku mubaka waffe ow'ekitiibwa ennyo sallallahu alaihi wasallam, alladhi ja'ana bilhuda wa diini lhaq, eyatujjira n'obuluŋŋamu buno bwe tulimu n'enkola gye tulimu entuufu, nga tebuusibwabuusibwa mu butuufu bwayo. Mwana wattu agibuusabuusa obutuufu bwayo, ate ye akaafuwala agigobebwamu. Kikkakatako nga wekinkakatako okukakasa okutalimu kubuusabuusa nti tewali kituufu kiri wabweru wa Busiraamu. Allah yagamba nti inna ddiina inda Allahi l-Islaamu, eddiini emanyiddwa entuufu eri mu maaso g'Oweekitiibwa Allah Busiraamu. waman yabtaghi ghayra al-islaama diina falan yuqbala minhu, anaanoonyayo ekirala kyonna ekitali Busiraamu n'akiwangaalirako tekijja kukkirizibwa wanaaba atuuse nakyo mu maaso g'Oweekitiibwa Allah. Weesiimye gwe akyali Omusiraamu, olina abalala kye batalina. Allah alina kye yakuwa kyataawa balala. Ali eyo yenna atuwuliriza era ng'atulaba nga Musiraamu, kimanye nti ekikyakuganya okuyingira ejjana lwakuba tonnafa. Ali yenna eyo ng'atulaba era ng'atuwuliriza atali Musiraamu, naye akimanye mu mbeera y'emu nti ekikyamuganya okuyingira omuliro lwakuba tannafa. Eddiini emanyiddwa, Allah gye yatusiimira
gye tulina okuwangaaliramu obulamu buno bwe tulimu, tutuke mu maaso g'ekitiibwa Allah nga musanyufu gye tuli eri busiraamu bwokka. Kyova olaba tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mwaba tuwangaliza obulamu bwaffe obusigadde, era mwaba tuttira tugende okumusinkana nga tuli bakkiriza. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Naam, mu nsi muno ab'ebitiibwa abatuwuliriza era abatulaba, mulimu omuteeko gw'abantu nga basiraamu naye ng'emirimu gyabwe gyonna gye bakola empeera yaagyo bagyagalira wano ku nsi. Tobanyumiza bya lunaku lwa nkomerero. Empeera y'esswala nga baagala bagirabeko nga bakyali balamu. Empeera y'okusiiba nga tebagyagalira ku lunaku lwa nkomerero nga baagala kusasulwa abasinga omu kita kagwirawo, nga baagala balabe empeera y'okukola kwabwe emirimu gyabwe gye bakola. Era kyova olaba bangi batubuuza nti mmwe abasaala abaddiŋŋana omuzikiti mutusinga ki? Ffe abatasaala tulina amayumba amalungi, tulina amamotoka amalungi, tulina kino ne kiri, nga balaba nti abasaala tebalina amakulu, empeera yaabwe gye bakolerera eringa etabaweebwa. Ate bo batasaala bo nga balabanga empeera yaabwe ebaweebeddwa. Kati omuteeko ogwo muteeko gwa bulabo ogw'abasiraamu, abanga basiraamu. Empeera y'emirimu gyaffe emirungi gye tukola Allah teyagiteeka kuno ku nsi. Kyova olaba mu kifo muno mwe tuli mu nsi muno tugiyita daarul amal, kifo kyakukoleramu. Laisa daarul jaza. Kino kye tulimu ekifo si kyakusasulwa. Okusasula kugenda kubeerawo oluvannyuma lwa kusinkana Allah. Okusasula kwaffe Allah subhanahu wa ta'ala teyakuteeka ku nsi, kubanga empeera y'okukola kwaffe tewali kyosobola gigeraageranya nakyo kuno ku nsi, nti oba osadde eswala emu ne tukuwa $50,000 ekyokulabirako oba osasuddwa. Eyo empeera ntono nnyo okugeraageranya ku mpeera Allah subhanahu wa ta'ala gye yateekerateekera omuntu amusinziza. Kyova olaba mu kitabo ekiyitibwa kitaabu tawhid, ekitabo ekyo nga kyawandiikibwa mukadde waffe Muhammad ibn Abdul Wahhab, yateekamu omulyango mulamba, baabu ma jaa anna min al-insan, nti mazima ddala mu bantu man yuridu dunya biamalihim, mulimu abantu nga ekigendererwa kyabwe mu kukola kufuna duniya. Kuva ateekamu omulyango kugamba nti min ashiriki iradatu linsanu biamalihi addunya, kitwalibwa nti omuntu akoze shiriki agasse ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala, wabanga ekigendererwa kye mu kukola emirimu gy'obusiraamu kufuna duniya, kufuna bya bugagga bya nsi. Min ashiriki, kitwalibwa nti omuntu akoze shiriki. Yakulembeza sheekhe obujulizi okuva mu Qur'an ey'ekitiibwa, aya esangibwa mu suratu Hud, aya embasa erabidde ya 15. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinatuha nuwaffi ilayhim a'maluhum fiha wa hum fiha la yabkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Allah wati wagamba ku bantu abakola, abasaala, abasiiba, abawaayo ng'ekigendererwa kyabwe kufuna duniya. Allah yagamba nti man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinatuha, yenna ayagala mu mirimu gye gy'akola Allah amuweemu kuno ku nsi, amusasulemu kuno ku nsi, amuwe sente nyingi,
amuwa obulamu obulungi, amukuumira ebyobugagga bye, amuwa abaana, nga ye ekimusinzisa Allah ekigendererwa ekisooka kyekyo nuwaffi ilayhim a'maluhum fiha. Allah subhanahu wa ta'ala yamulaganyisa nti agenda kumwanguyiriza, agenda kutuukiriza okumusasula empeera mu mirimu gyakola ng'akyali ku nsi. Naye n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti ulaika, abafaana bwe batyo, laysa lahum fil akhiratu illa an-nar, ku nkomero tebayinaayo okuggyako muliro. Wa habita ma sana'u fiha, bye baakolera mu nsi emirimu gyabwe, swala n'emirimu emirala gyonna egy'obusiraamu, kusiiba, kugenda kukola hijja, Allah yagisazaamu ku lwekyo. Ku lwaki? Olw'ensonga nti baayagala kusasulwa kuno ku nsi, ng'ekigendererwa kyabwe si Allah subhanahu wa ta'ala kubasasula jjana ku nkomerero na kubawonya muliro. Wa habita ma sana'u, Allah yasazaamu bye baakola. Wa batilun ma kanu ya'malun, era byali bifu byonna bye bakola. Nabwe ekitabo ebitiibwa, mbalamira nga nange sejjeemu emirimu gyaffe gye tukola tetugiwanyisaamu omuwendo omutono. Tosaala olw'okuba oyagala Allah akukuumire ebyengera Allah bye yakuwa. Tosaala olw'okuba Allah oyagala akugaggawaze, akuwe emmotoka, akuwe ennyumba ennene, akuwe omulimu. Ekigendererwa kye ekisooka mu kusaala kibeere kusiimisa Allah akuwe jjana, kuwonya omuliro. Ekigendererwa kye ekisooka mu kusiiba kibeere kusiimisa Allah kulwe jjana, akuwonya omuliro. Ekigendererwa kye mu kukola hijja ekisooka kibeere kusiimisa Allah asiime akuwe jjana, akuwonya omuliro. Tokulembezanga ekigendererwa mu kukola ibadaati ez'enjawulo ekyokufuna ekibeere ekyokufuna ebyokwewunda ku byensi kuno, kubanga byo byakaseera. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bantu abakola ng'ekigendererwa kusinza wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bantu abafaana bwe batyo. Naam, tukyagendera ddala mu maaso ensonga yaffe ey'abasuufi, ekimu ku bibinja ebyava ku busiraamu. Omubaka waffe sallallahu alayhi wasallam byabeera nga atwewaza era byabeera nga atutegeeza nti bigenda kwawukana ku busiraamu ebibinja 73. N'atugamba sallallahu alayhi wasallam nti ebibinja ebyo 73 bigenda okwawukana ku busiraamu, kulluha fi nnaari, byonna bigenda kubeera bya muliro, illa wahid, okuggyako ekibinja kimu weekiti kyekigenda okubeera eky'omujjana. Mbalamira nga nange sejjeemu mubeere nga mufuba mwetegereza ekibinja ekyo ekimu, oluvannyuma lw'okukyetegereza mubeere nga mukyeyungako, muwone ku nsi, muwone mu kaburi ne ku lunaku olw'enkomerero. Kubanga bamanyi bangi ab'omulembe guno bakakasa nti ebibinja ebyo 73 byonna byaggwaayo weebiri. Kati tukubuuza, oli mu kabinja ki? Oli mu Suufi? Oli mu Ahmadiyya? Oli mu Shia? Oli mu Mu'tazila? Oli mu ki? Kubanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa huwa as-sadiqul masduq, nga y'omukakasa atayogera bigambo byanjwanjwa, atayogera bigambo okuggyako nga bubaka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Bamubuuza basahaba abaaliwo nti ya Rasulallah, ekibinja ekyo ekigenda okuwona omuliro gw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kinaaba kifaanana kitya? N'abaddamu n'abagamba, man kaana ala mithli ma ana alayhi, ma kaana ala mithli ma ana alayhi wa ashaabi, bwe munaasanganga, bwe munaalabanga ng'enneeyisa zaabwe, ebigambo byabwe boogera, enzikiriza zaabwe zifaananira ddala enzikiriza gye tuliko kati, zifaananiragana enzikiriza basahaba gye balina, ebikolwa byabwe n'ebigambo byabwe nga bifaanaganira ddala ebigambo by'abasahaba, n'enkola zaabwe n'enzikiriza zaabwe,
ojja kumanya nti yeyo firkatu annajiya, ekibinja ekyokuwona ekigenda okuwona omuliro gw'ekitiibwa Allah ku lunaku tugenda okusinkana Allah. Olwaleero biidhnihi tabaraka wataala tugenda mu maaso n'ekibinja ekimu ku ebyo eky'abasuufi oba betuyita bamuhibbiina oba abaliidi wadde Uganda. Ekibinja ekyo ab'ebitiibwa oba mukirabye mukidduke ng'abadduka empologoma, kubanga mulaba temukidduse, enzikiriza zaakyo zikifuula ekibinja ekitalina kuwangaalirwamu. Tuli ku nzikiriza ndowooza eringa ya 6 olwaleero biidhnihi tabaraka wataala, zimu ku nzikiriza ezibafuula abakyamu, ezibafuula nti baava ku nzikiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yaliko ne basahaba be. Era enzikiriza eyo ng'egamba abasuufi bakkiriza nti anna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khulika min nuurin wa khulika min nuurihi jamii al-ashya. Abasuufi bagamba oba abaliidi oba abamuhibbiina zimu ku nzikiriza zaabwe bakkiriza nti anna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ti mazima ddala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam khulika min nuuri, yatondebwa mu kitangaala, teyatondebwa mu ttaka nga Qur'ani ne Sunna bwe bitugamba. Bo bagamba nti yatondebwa mu kitangaala, era bagamba nti wa khulika min nuurihi jamii al-ashya, nti n'ebisigadde byonna ebitali Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate ebyo byatondebwa mu kitangaala kya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era bagamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yasooka okutondebwa nga Allah tannatonda Adamu alaihi salam. Yamutonda emyaka 1000 nga tannatonda Adamu alaihi salam. Ate nga abakkiriza n'abatali bakkiriza bonna beekyegattako nti eyasooka okutondebwa mu nsi muno yali Adamu alaihi salam. Kati abasuufi awo bo bagamba baavaawo, bo bakkiriza nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yasooka okutondebwa nga Allah tannatonda Adamu alaihi salam. Ekyokubiri nti ye okwawukanako n'abantu abasigadde bonna ye yatondebwa mu kitangaala. Khulika min nuurin, yatondebwa mu kitangaala. Wa khulika min nuurihi jamii al-ashya, era ebisigadde byonna byatondebwa mu kitangaala kye. Kyama ki ekiri mu nzikiriza eno? Oluvannyuma lw'abasuufi okukireyiminga nti be basinga okwagala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era obawulira mu bigambo byabwe, temwagala nabbi, fono enkuŋŋaana zaffe tuba tukuŋŋaanye kusaalira nabbi, tumwagala nnyo nabbi waffe ow'ekitiibwa. Oluvannyuma lw'okukireyiminga nti bamwagala nnyo okusinga abasigadde bonna, baalaba nga ekyokugamba nti yatondebwa mu ttaka kiringa ekimukkakkanya, kiringa ekitateekawo njawulo wakati w'abasigadde naye, ne bagamba nti aha, ffe katugambe nti nabbi ono okwagala okumusitula aleme kufaanana n'abasigadde, ffe katugambe nti yatondebwa mu kitangaala. Tekyama ekiri awo mbu mu kumwagala ennyo kyekyabaviirako okubeera nti baalaba nti ekyokugamba nti yatondebwa mu ttaka kigenda kubeera kya wansi nnyo, baba bamukakkanyiza. Kyovola bagamba nti ye yatondebwa mu kitangaala, balaba nti okutondebwa mu kitangaala kya bbeeyi, kya waggulu, kya nkizo okusinga okutondebwa mu ttaka. Enzikiriza yaabwe beesembesa bujulizi ki? Obujulizi obusooka, hadithi enfu eri mawudhu' enjweteke nga Imaamu Shawkani omu ku ba'imma ba hadith ez'ekitiibwa bwe yagamba nti hadithi eyo mawudhu'un, n'atuwa n'ensonga lwaki hadithi eyo njweteke. Yagamba nti inna fi sanadihi lianna fi sanadi hadhihi alhadith, olw'ensonga nti mu lujegere lwa hadithi eyo
mulimu omusajja ayitibwa Ja'far bun Ahmad bun Ali, mulimu omusajja ayitibwa Ja'far bun Ahmad bun Ali. Omusajja oyo kana rafidan, yali mushiya bana abairani abarafidha. Kakati mujogerwa hadithi eyo mwalimu omusajja oyo. Mu hadithi eyo abasuufi gye beesembesa okulaga nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatondebwa mu kitangaala, teyatondebwa mu ttaka nga Allah bw'atugamba. Hadithi eyo bagamba mbu khulikat ana wa aliyu min nurin, mbu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye kennyini mbu yagamba nti nze ne Ali twatondebwa mu kitangaala tuli ffenna. Wa kunna ala yaminu l-arsh qabla an yakhluqu Adam bi alfi amin. Era oluvannyuma lwa Allah subhanahu wa ta'ala okututonda nze Ali yatuteeka ku mukono kuba ku sayidi ya ddyo ya arush y'owekitiibwa Allah emyaka 1000 nga Allah subhanahu wa ta'ala tannatonda Adam alayhi salam. Tugambye nti hadithi ya Imam Shawkani rahimahullah rahmatan wasi' yagamba hadithi mawdhu'un, hadithi eyo njweteke ku mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, kigambo ekyayizizibwa omuntu n'akiteeka ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abasuufi abali eyo abatuuliza era batulaba ekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyandibamalidde kyeyagamba nti man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yenna avaayo n'ateeka ekigambo ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'amulimbisa nga teyakyogera, falyatabawwa maq'adahu minan nar, ateeketeeke akatebe ke mu muliro gye kali. Abasuufi bonna batuuliriza mukimanye nti wama yantiqu anil hawa, omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam teyayogera kigambo kyonna kusinziira kwagala kwa mutima gwe. In huwa illa wahyu yuha, okujjako nga bwalinga bubaka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Mutye Allah. Obujulizi obusooka bwesembesa obwa hadithi enjweteke ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam mbu omubaka agamba sallallahu alayhi wasallam nti ye ne Ali batondebwa mu kitangaala era Allah n'abateeka ku sayidi ya arushi eya ddyo emyaka 1000 nga tannatonda Adamu alayhi salam. Obujulizi obwokubiri era babujja mu Qur'an ey'ekitiibwa mu suratu Maida aya 15 suratu Maida. Allah yagamba nti kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Aya bagivunula okusinziira ku kye baali baagala, nga baagala kuteekawo obujulizi ku kigambo kye bagamba. Bagamba kigambo ki? Bagamba nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatondebwa mu kitangaala, teyatondebwa mu ttaka nga yetumanyi. Bujulizi ki? Bagamba nti mu Qur'ani eno mu aya suratul Maida aya 15 Allah agamba nti kad ja'akum minallahi nurun, mujjiddwa okuva eri Allah ekitangaala, wa kitabun mubin, n'ekitabo ekyeyolefu. Bo bagamba nti Allah waaba yagamba nti mujjiddwa okuva eri Allah ekitangaala, yali atutegeeza nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatondebwa mu kitangaala, ate nga Allah si kyali ategeeza. Mu aya eyo Allah kyali ategeeza, yali ategeeza nti kad ja'akum minallahi nurun, mujjiddwa okuva eri Allah ekitangaala, yani al-Qur'an. Era ategeeza Qur'ani, era yali ategeeza nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatujjira n'ekitangaala kya Qur'ani etunnyonnyola obwennyini bwa Allah, etunnyonnyola obwennyini bw'okwawula Allah, etunnyonnyola ebigenda okubeerawo okunaku lw'enkomerero, etunnyonnyola obubi bwa shiriki bw'okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'an yatujjira Allah jatusindikira nga etujja mu kizikiza kya shiriki, fi dhulumati shiriki ila nuri tawhid,
ng'etujja mu kizikiza kya shiriki ng'etutwala eri ekitangaala ky'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Aya eyo bagyesembesa mu bukyamu era tubagamba nti baddeyo babeere nga beetegereza Qur'ani n'ebigambo by'abamanyi abavunuzi ba Qur'ani abalungi abatuufu, bategeere Allah subhanahu wa ta'ala ki yali ategeeza. Bujulizi ki obulaga nti enzikiriza eyo si ntuufu, nga tutadde enzikiriza eyo ku minzaani ya Qur'ani ne Sunna, tujja kutwesanga ng'enzikiriza eyo si ntuufu abasuufi oba abaliidi gye balina ey'okugamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatondebwa mu kitangaala wabula teyatondebwa mu ttaka. Obujulizi obusooka, Allah kennyini yagamba ng'agamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti qul innama ana basharun mithlukum, gamba gwe omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti gwe toli okujjako oli muntu nga bo. Ekyo kyandibadde kibamalira, aya yandibadde bamalira okukakasa nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam talina njawulo yonna wakati waffe naye okujjako enjawulo eryemu nti yuha ilay annama ilahukum ilahun wahid. Enjawulo gyalina kufa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam eryemu nti ye Allah subhanahu wa ta'ala yali amussaako obubaka, ffe bw'atatussaako, wabula ebisigadde byonna okwebaka, okutondebwa kwaffe naye, okulya, okwerabira, byonna yali abiyitamu. Kyova olaba Allah atugamba nti qul innama ana basharun mithlukum, ng'agamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti gamba nti toli kyoli kirala kyonna okujjako oli muntu ng'abasigadde. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, ekyenjawulo gwe kyolina kubasigadde nti Allah subhanahu wa ta'ala akussaako obubaka okuva gy'oli, okuva gy'ali. Bubaka ki bwe yamussaako bwe yajja nabyo nti innama ilahukum ilahun wahid, nti bannange obubaka bwe mbajjidde nabwo oba Allah bwansindise nabwo kubagamba nti tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqaa rabbi, nekibeera nti yenna alina essuubi okusinkana Allah nga musanyufu gy'ali, falyamal amalan saliha, agezeeko nga wasobola akole emirimu emituufu gyokka, wala yushriku biibadati rabbihi ahada, tagezangako n'agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala. Obujulizi obusooka obulaga nti enzikiriza y'abasuufi eyo si ntuufu. Obujulizi obwokubiri, tukimanyi ab'ebitiibwa nti Allah subhanahu wa ta'ala mu kutonda abantu yabatonda mu mbeera za mirundi ena. Embeera esooka yatonda Adamu alaihi salam nga talina maama wadde taata, tonda esooka. Tonda eyokubiri n'atonda Hawa alaihi salam ng'amujja mu Adamu amakulu ng'alina taata naye nga talina maama. Entonda eyokusatu n'atonda Isa mutabani wa Maryam rahimahullah rahmatan wasi'a nga alina maama naye nga talina taata. N'atonda entonda eyokuna nga gye tutondamu ffenna abasigadde abatali abo, eyokuba nti ffe abasigadde tulina maama ne taata, tulina abazadde ababiri. Allah yatujja mu bazadde baffe ababiri. Kyava atugamba ku ntonda eyo nti thumma ja'ala naslahu, satu sajida aya ey'omunaana atigamba nti thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Oluvannyuma lw'okutonda byonna yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti thumma ja'ala naslahu min sulalatin, oluvannyuma najja oba n'afuulanga ensibuko yaffe abasigadde mwe yatujja min ma'in mahin, mu mazzi amanyomoofu agava mu kitonde ekikyala n'ekitonde ekisajja. Obwo nno obwo bujulizi obulaga nti abasigadde bonna abatali bali abasatu, abatali Adamu alaihi salam, abatali Hawa, abatali Isa mutabani wa Maryam, ffenna Allah subhanahu wa ta'ala abasigadde yatujja mu ntonda eyo eyokuna nga ffenna tuva mu kitonde, mu mazzi agava mu kitonde ekikyala n'ekitonde ekisajja. Suratu Sajida aya ey'omunaana etunnyonnyola.
kakati obujulizi bwakubiri obulaga nti amazima gali nti Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda mu ttaka n'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Obujulizi obwokusatu nga buva mu kitabo ekyokubiri mu bisinga okuba ebituufu Sahih al-Bukhari annahu qaal, omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yennyini yeyagamba nti inna allaha khulika almalaikatu min nurin, mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala yatonda bamalayika ng'abatonda mu kitangaala. Wa khulika iblisu min marijin min naari, ate iblisu shaitan Allah subhanahu wa ta'ala nagitonda mu mukka oguva mu muliro. Wa khulika adam, ate adamu alayhi salam namutonda mimma wasafa lakum, mu ekyo ekyabannyonnyolwa. Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam watu atugambye mu hadithi eri mu Bukhari, kiki ekyatunnyonnyolwa ekyo omubaka waffe sallallahu alaihi wasallam kyatutegeezezza nti Allah mwe yatonda Adamu alayhi salam yamutonda mu ttaka nga Allah subhanahu wa ta'ala weyagamba nti inna mithlu Isa inda Allah kamathali Adam, mazima ddala ekifaananyi kya Isa mutabani wa Maryam kiringa ekifaananyi kya Adamu alayhi salam, kubanga Adamu alayhi salam yamutonda mu ttaka. Waati Allah subhanahu wa ta'ala we yatugamba kati wabanga omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yava mu Adamu era ye kennyini nga yatugamba mu hadithi endala nti ana sayyid walad Adam, hadithi ya Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, yagamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ye kennyini abasuufi gwe bagamba nti Allah yamutonda mu muliro oba mu kitangaala, yagamba nti ana sayyid walad Adam, nze mukama w'abaana ba Adamu bonna. Kitegeeza naye Allah subhanahu wa ta'ala yamujja mu Adamu, ate Adamu alayhi salam Allah yamutonda mu ttaka. Kati wabanga Adamu alayhi salam Allah yamutonda mu ttaka, ate nga n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yamujja mu Adamu alayhi salam, kitegeeza naye ensibuko ye ttaka si kitangaala ng'abasuufi we bagamba. Yagamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti ana sayyidu waladu Adam yawma alqiyama, nze agenda okubeera mukama w'abaana Adamu bonna ku lunaku lw'enkomerero. Wa awwalu yunshaku anhu alqabr, era nze agenda okubasooka okuva mu kaburi lunaku lw'okuzuukira, nze agenda okubasooka okuva mu kaburi. Jjukira tukkiriza ahli sunna wal jamaa nti eriyo olunaku lwe tugenda okuzuukira tuve mu kaburi zaffe tubeere nga tutwalibwa mu bbaliro, tubeere nga tutwalibwa tuyita ku sirata ne process zonna zetugenda okuyitamu. Kakati emu ku process zetugenda okuyitamu eyokuva mu ntaana tubeere nga Allah subhanahu wa ta'ala atutwale wagenda tukuŋŋaanyiza. Naye si ekibadde kyenjagalamu, kibadde njagalamu nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ku lunaku lw'enkomerero nze agenda okusooka okuva mu kaburi. Wa awwalu shafi'in, era nze agenda okusooka okuwolereza mu bawolereza bonna Allah be yateekawo bagenda okuwolereza abantu, agenda okusooka okuwolereza yagenda okubeera omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Wa awwalu mushaffi', era yagenda okusooka okuwulirizibwa oba okukkirizibwa okuwolereza kwe eri abo bagenda okubeera nga bawolereza. Yagamba Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Taymiyyah ono abasuufi abamu bamwekwasa nti yali musuufi, teyali musalafu oba teyali mutabuliki, baga nti yali musuufi. Naye kennyini yagamba Ibn Taymiyyah rahimahullah nti annabiyi sallallahu alayhi wasallam mbeera y'okubawukanako abasuufi, mbeera y'okumwesibako olw'okuba taliiwo. Naye mu bigambo bye yagamba nti annabiyi sallallahu alayhi wasallam khulika mimma yukhlaqu minhu albashar, yatondebwa mu ekyo abantu mwe batondebwa. Ng'abantu abasigadde nze naawe Allah kye yatujjamu n'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam kyeyabeera nga amujjamu. Walam yukhlaq ahadun min albashari min nurin, era yagamba Ibn Taymiyyah rahimahullah nti teri muntu yenna yatondebwa mu kitangaala
ng'abasuufi bakirayiminga. Bal oluvannyuma lw'ebyo n'akootinga hadith okuva mu Bukhari gye twasomye ng'omubaka Muhammad sallallahu alayhi kenyini agamba nti inna allaha khulika almalaikatu min nurin, bamalayika be yakola mu kitangaala, wa khulika iblisu min marijin min nar, ibulisi ate ye n'amutonda mu mukka oguva mu muliro, wa khulika adam mimma wasafa lakum, era adam alayhi salam ye Allah ate n'amutonda mu ekyo ekyatunnyonnyolwa. Kyatunyonyola tutya? Omubaka Muhammad sallallahu alayhi kenyini yatunyonyola engeri Allah subhanahu wa ta'ala gye yatutondamu. Mu hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yatugamba nti sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nawulira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ng'agamba, wa huwa as-sadiqul masduq, hadithi yemanyiddwa bulungi, naye agamba nti inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa. Yatugamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti Allah yakuŋŋaanya okutondebwa kwaffe mu mbuto z'abanyaffe ennaku 40 ezisooka tubeera mazzi oba matondo g'amazzi. Oluvannyuma lw'ennaku 40 Allah subhanahu wa ta'ala n'atufuula ekisaayisaayi. Oluvannyuma lw'ennaku 40 amalala Allah subhanahu wa ta'ala n'atufuula ekinyamanyama. Thumma yursalu ilayhi almalak, oluvannyuma Allah n'atuma malayika fayunfakhu fihi ruuhu, n'abeera ng'atufuwamu emyoyo, wa yu'maru bi 4 kalimatin, n'atuwandiikako ebigambo 4, bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun aw sa'idun. Eyo process gye tuyitamu ffenna okujja kwaffe ku nsi n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gye yayitamu ng'ajja ku nsi. Maama we amanyiddwa bulungi, taata we amanyiddwa, kitegeeza engeri Allah subhanahu wa ta'ala gye yatuleeteramu ku nsi. Wabanga maama we amanyiddwa ne taata we amanyiddwa, kitegeeza engeri gye yamuleetamu ku nsi naffe gye yatuleetamu, okwawukanako n'abasuufi. Ibn Taymiyyah nga tukomekkereza biidhnihi tabaraka wa ta'ala yayongera nannyonnyola ekigambo ekyo n'agamba nti walaysa tafdhilu ba'd al-makhlukat ala ba'd bi'itibari ma khulikat minhu faqat. Ng'abasuufi bagamba nti baayagala okwawula omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku bitonde ebisigadde byonna ebirala okusinziira ku kulowooza kwabwe, kwe kubeera nti bamufundirayo ekigambo ekimwawula ku bantu abasigadde. Kigambo ki? Ye yatondebwa mu kitangaala, teyatondebwa mu jjana. Kati Ibn Taymiyyah agamba teyatondebwa mu ttaka oba teyaggyibwa ng'abantu abasigadde batondebwa. Kati Ibn Taymiyyah atugamba nti walaysa tafdhilu ba'd al-makhlukat, tekiri nti enkizo y'ebimu ku bitonde esinziira ku ekyo kye babatonzeemu, si bwe kiri. Kubanga singa bwekiti bwe kiri, singa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si ye mukama w'ebitonde byonna, kubanga yatondebwa muki? Mu ttaka. Singa bwekiti bwe kiri, singa Adamu alayhi salam teyali wankizo ku bamalayika, kuba Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga abalagira ate bamuvunnamire, ye gwatonze mu ttaka, n'alagira bamalayika batonze mu kitangaala babeere nga bavunnamira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abamuvunnamira Iblis alayhi salam n'agaana. Kati Ibn Taymiyyah atugambye rahimahullah rahmatan wasi' nti ekitiibwa ky'omuntu oba enkizo y'omuntu tesinziira ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yamutondamu. Bal kad yakhluqu al-mu'min min al-kafir, wawula Allah subhanahu wa ta'ala asobola okujja omukafiri mu musiraamu. Omusiraamu asobola okuzaala omukaafu, ate n'omukaafu asobola okuzaala omusiraamu. Nga walaba nti nabbi Nuhu alayhi salam, omusajja nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala omulamba, yazaala omwana nga si musiraamu. Nga walaba taata wa Ibrahim alayhi salam eyali omusinza w'amasanamu, ate we yazaala omwana munna tawhid. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yakhruju al-hayya min al-mayyit, asobola okujja ekifu mu kiramu, era asobola okujja ekiramu mu kifu. Kati nekibanga kitegeeza nti Allah mwakujja si kyekitiibwa kyolina. Allah subhanahu wa ta'ala akuwa ekitiibwa ye nga waaba yagadde, era ng'akiwa gwaba yagadde yenna. Nabwe kityo
abasuufi tubagamba nga tukomekereza biidhnihi tabaraka taala faqad saha ani nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qaal kituufu okuva ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti yagamba nti la taturuni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam, temunsitula ne munsussa Allah we yanti kulevu Allah ko yanteeka ngaba naswara bakatuliki abalokole we basussa Isa mutabani wa Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala we yamukomya bagamba nti Isa mwana wa Allah, abamu bagamba nti Isa mutabani wa Maryam Allah yennyini. Kati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakimanya nti abafaanana abasuufi bajja kujja ku nkomero y'omulembe babeerenga bamusitule bamuteeke ku level gy'ataliiko Allah gy'atamuteekako, n'abagaana nga tannafa. La taturuni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam, temunsitule ne muteeka Allah watanteeka. Fa innama ana abdun, mazima ddala nze ndi muddu nga mmwe, tewali njawulo gye nnina wakati wange nammwe. Faqulu Abdullah wa rasuli, mugambe nti nze ndi muddu wa Allah, ekyenjawulo kye nnina ku mmwe abasigadde nti nze Allah subhanahu wa ta'ala mbisaako obubaka. Nabekita basuufi muti Allah subhanahu wa ta'ala, mubeerenga mwesembesa Qur'ani mu mbeera esinga okuba entuufu, era ne hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam byetegereze nga temunnabeera nga muteekawo enzikiriza zammwe ezo ezitali ntuufu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abalungamya, abalage ekkubo eggolokofu, era abeerenga abattira ku kkubo eggolokofu, aleme kubattira ku bubuze obwo bwe muliko, kubanga teri alina nzikiriza eyo okujjako nga agenda tuuka mu maaso g'ekitiibwa Allah nga yamunyiigira dda. Enzikiriza eyo ekontana ne Qur'ani ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo, atuteeke mbawuliriza ne bajjamu ebisinga okuba ebituufu, ebisobye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga atusonyiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.